omukisa tegujja nga tomaze kubonaabona, omukisa tegujja nga tomaze kugezesebwa, omukisa tegujja nga tomaze kubaako by'omanya okulongoosa omutima gwo. Timid salesmen have skinny kids. To earn more, you must learn more. The thoughts you think today determine the result you will see tomorrow. Amanya bagenda gula amaaso. Kino kye kiseera kye tulina okulwana, mu biseera by'omu maaso tube n'emirembe. Kino kye kiseera kye tulina okulwana, mu biseera by'omu maaso tube n'emirembe. Kayimba okawulidde ako? Kye kiseera kye tulina okulwana, mu biseera by'omu maaso tube n'emirembe. Twalwana nnyo mu biseera eby'emabega eyo. Tulina mwasirizi ng'obunaku butujjudde n'emitwe nga gye buli, ne tutandika nga tulinga abagezesa. Naye ekiseera kyatuuka Katonda n'agenda ng'atuwa amagezi ag'enjawulo, ne tufuna amaanyi, era kwe kuwulira kati nga twogera nga teri atukugidde, era nga tukikakasa ddala nti ebigambo bikyusa abantu. Timid salesmen have skinny kids. Timid salesmen have skinny kids. Kitunze omutiitiizi. Ewaka abaana tabalekera mmere. Kitunze omutiitiizi bamugoba mu nju. Kitunze omutiisiizi atambuza bigere paka bwafa. Kitunze atiitiira tasobola kumaliriza bizibu bye. Timid salesmen have skinny kids. Kitunze omutiitiizi tasobola kukuuma bufumbo bwe kuba n'ez'akameza zimulema ewaka. Bw'oba otunda olemerako paka w'otunda ekintu. Okufeesinga omuntu n'omuggyako ssente ezaamumenya ng'azikola n'awulira ensonga lwaki alina ozikuwa si kyangu. Buli muntu akuwadde ku ssente ze oba akyamye owokolera bizinensi yo ku dduuka lyo alina ensonga lwaki akyamyewo. Ensonga eyo ogimanyi? Kati n'obanga obadde omu ku bo abantu abatyoboola, abantu abajja okukuwagira, lekeraawo. Si kyangu muntu kujja ssente ze mu nsawo mu handbag mu wallet ye n'azikuwa. Lwaki azikuwa? Tewali balala. Waliwo amaanyi ago agawugula omuntu n'akyama mu dduuka lye n'akuwagira. Waliwo amaanyi ago agatomera omuntu n'akuyimiriza n'alinnya boodabooda ye. Kibayita omukisa. Omukisa tegujja nga tomaze kubonaabona, omukisa tegujja nga tomaze kugezesebwa, omukisa tegujja nga tomaze kubaako by'omanya okulongoosa omutima gwo. Omukisa tegujja. Tandise bwentu. Timid salesmen have skinny kids. Totya. To earn more, you must learn more. To earn more, you must learn more. Biga buli ssaawa buli kaddakiika olina okuba ng'oyiga. Yiga ng'osoma, yiga ng'owuliriza, yiga ng'olaba, yiga. Buli w'obeera yiga. Buli kikolwa ky'olaba okiyizeemu ki. So if you want to earn more, bw'oyagala okufuna nnyo, okufuna ekisingawo ky'obadde ofuna, please fuba okulaba ng'oyiga olina ekintu ky'oyiga. Bwe wavumye kasitoma wakifunyeemu ki? Kasitoma yakomyewo oba tebakomyewo? Onoddamu okubavuma? Onoddamu okubavuma, tojja kuddamu. Kasitoma bwe yazze n'osigala, ffe bakasitoma tuli bantondo, tulina ssente zaffe, tuli baddembe ozikozesa kye twagala. Nzize ku dduuka lyo osigadde ku ssimu, bw'ontunuulira oti onziimuula nga weetadde ebikoowekoowe mu gundi mu maaso. Bw'ontunuulira oti osiize amaaso ogasiize ebintu ebiddugavu n'emimwa ogisiize red ne pinki oba pinki. Weetonya ekyo nyewe nina bw'oti oli ku TikTok live. Kasitoma bw'ajja ng'obadde ku TikTok okola live, giveeko osavinge kasitoma kubanga ali mu kunyiiga. Kasitoma akulaba bulabi ng'okutte essimu. Ne bw'oba osindika message obanga olina message gy'owandiika giveeko. Ffe tulina entondo, tuliba ssente zaffe. Tusooka kukulangira ne tukuvuma ne tukuwa ssente. G'obadde okimanyi lwaki bakasitoma abasinga bayombi? Ajja ku dduuka lyo n'abanga eyayombi naawe. Lwaki? Kubanga akuwa ssente ze awulira nti akuyamba era kituufu akuyamba. Kale bw'aba akuyamba, leka byonna by'obadde okola omufeeko. Kasitoma bw'ajja ku dduuka lyo weewuunye n'asangawo abantu nga bangi bawera, oli ku mobile money ng'olina b'osaavinga. Bw'omuyimiriza nga tomufuddeko tomunyeze era anyiiga. Kale gye mbadde nkusaba
bwobanga oli ku mobile money ng'edduuka lyo likola njere mobile money, buli customer ajja mwanirize, buli customer ajja mwanirize, kubanga gw'otayaniriza ajja kumalawo tajja kuwezaawo dakiika ayimirira atambule agende nga yeesunguusudde, kubanga twagala otulabirira, kubanga tukuyambye okukuleetera ssente zaffe ezatumenye nga tuzikola. You must learn more nkyogeddeko. To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions. To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions. Waliwo ebintu by'obuukira bakwogeddeko n'ogenda tolina na bukakafu nti oba bakwogeddeko n'okakasiza ddala nti ddala bakwogeddeko, olina kugamba nti ogenda kulemererwa, tolifuuka sita naawe n'okikkiriza olw'okuba omuntu ayogedde. Nga bw'oyanguwa nga okkiriza be bagambye be boogedde ku bulamu bwo nti bigenda kutuukirira, mbadde nsaba bw'oba oyanguwa buli omukisa, buli olaba omukisa ng'osobola ogulippira. Mbadde nkusaba buli olaba ewali omukisa dduka misinde ogusiizinge, nga bw'obeerawo nga weekubagiza nti bakwogeddeko bakoze kino n'owala n'ensi yonna, si yonna ogiwalanye, n'emikisa bwe gijja osumagira busumagizi. Ogenze oli mu State House okwata mikolo kimu bibiri otandise okusumagira. Olira emikisa bwe gijja dduka misinde ogisiizinge, nga bw'obeerawo nga buli kimu n'ebitakwatako binaawuuza. Today is always the most productive day of your week. Today is always the most productive day of your week. Olwaleero ebyayise byerabire n'ebyenkya sookoleko byogerako. Buli lunaku olukya saba Katonda omugambe nsaasira, nyamba, ngenda bweru, ntambula naawe, beera nange, osomeza buli, osome ekitabo kyonna ky'osoma ekikuyamba. Ekiyamba omukisa gusembere gy'oli, oba tolina mukisa mu lunaku ogenda duyitamu nga bw'oluzeemu. Saba, togenda nga bweru kukola nga tosabye. Sabira olunaku ogambe Katonda akusaasire okole bulijjo by'otakolangako. Olunaku olwo lw'olina tomanyi kiddako nkya. Olunaku lw'olina lukozese bulungi. Olunaku lw'olina lukozese bulungi. Today is always the most productive day of the week. The thoughts you think today determine the result you will see tomorrow. The thoughts you think today determine the results you will see tomorrow. Ebirowoozo by'olowooza essaawa zino bye bijja okufuuka ebintu by'ogenda okubeera olunaku olw'enkya. Weegendereze by'olowooza, kubanga by'olowooza ensi ejja birabeko nga bituukiridde. Enviiri z'olowooza z'osala, empale gy'olowoozaako gy'oyambala, ekiteeteeyi kye walowoozaako kye wayambadde, sikaali gye walowoozezaako gye wayambadde, enviiri z'olowoozaako z'osiba, entambula gy'olowoozaako gy'otambula, emmotoka gy'olowoozaako gy'ovuga. Buli ky'olowooza kye kibaawo ku ggwe. There are 1,000 excuses for failure, but never a good reason. There are 1,000 excuses for failure, but never a good reason. Abantu abasinga batugamba nti baalemererwa olw'okuba lwa abantu ababalemesa. Nalemererwa okuba senga wange yannemesa, kojja wange yantulugunya. Kojja wange teyampa chance, yalina ssente naye teyampa capital. Ab'eŋŋanda tebayamba. Bw'otyo bw'oyogera. Emikwano gikira eŋŋanda gwe bw'otyo bw'olowooza. Tewali muntu asobola kukulemesa. There are 1,000 excuses for failure, but never a good reason. Tewali nsonga gy'ogenda kutuwa ekulemesezza kuwangula mwaka guno. Teriiyo. Kubanga naffe twali badde tuyina ensonga lwaki tetwalivuddeyo kwogera. Naffe tuyina ensonga lwaki twalisigadde mu mayumba gaffe ne twebaka. Naffe tuyina ensonga lwaki twalitidde okuyimirira kutuula mu kamera ne twogera. Naffe tuyina ensonga. Kubanga era naffe tuyina ebizibu. Tuyina challenges tulina. Weegendereze ng'oyogera n'abantu ebizibu. Kubanga abantu b'oyogera nabo ebizibu bo balina ebizibu nga ebizibu bye balina bingi nnyo nti obubwo bw'olina tebutuuka na mu kkoota y'abiri ebizibu abantu bye balina. Abantu balina abantu 30 be baliisa buli lunaku. Gw'onoonya school fees za mwana ogwo omusajja awerera abaana 13. Gw'onoonya school fees za mwana ogwo ali mu baby class zikubuze. Omusajja alina ekizimbe yeetaaga obuwumbi 2 okimaliriza. Gw'onoonya sente za Land Road emitwalo 2 zikubuze.
Kati buli awogenda n'oyogera ekizibu ekyo n'abasajja balina ebizibu nga biri. Musajja amalizaako eriye gwe munyumiza obuzibu. Era teweewuunya nnyo ng'akutunuulidde n'akugamba n'akwatira emitwalo 2 n'akugamba genda Mukama agenda kukuyamba. Aba akimanyi. Abasumba ababuulizi bw'enjiri bw'akuyita mu ofiisi ye for counseling na counseling n'akugamba tofaayo. N'akugamba tofaayo jja biyitamu. Gwe n'oddayo ng'ogamba omusajja tansabidde talina na kyayogedde ku bizibu byange. Ku bizibu byange yakimanyi by'oyitamu naye yabiyitamu era ojja biyitamu bw'ona olemerako. Bw'ona ogumikiriza n'osigala ng'okola ojja biyitamu. Naye olw'okuba gwe olowooza yava mu ggulu n'agwa tokirowooza nti by'ayitamu by'oyitamu naye yabiyitamu. Okaaba ebizibu abantu ne batakufaako kubanga balina ebizibu bingi gwe by'otalina. Abantu abasinga ebizibu teboogera. Abantu abasinga ensi beetuula mu maaso ne babulira ebizibu byabwe. Bo baba n'ebizibu binene okusinga ebizibu ensi byerina. Naye olw'okuba Katonda yabakola yabayita bo bawulize ebizibu by'abalala. Era tebagoba nsi nti genda tombulira bizibu byo. Asigala akuwuliriza. Bw'aba asobodde okuyamba n'akuyamba. Naye tekitegeeza nti gw'olina ebizibu bye by'atalina naye abirina. So toyina nsonga gy'otuwa lwaki ogenda kulemererwa. There is always room at the top. The ladder of success is never crowded at the top. Waggulu eyo abantu abatuukayo batono. Bwe tutandika aboogezi 100 okutandika nga tukegenya aboogezi. At the end of the day nga wayisewo emyaka 10. Aboogezi ensi babeera aboogezi 3 oba 2. Ekinene nnyo 5. Abasigadde 9 mu 5 balagawa. Babivaako. Abayimbi batandika mutwalo. Naye abayimbi 5 bokka be bayitawo. Abasigadde balagawa. Abasigadde babivaako kubanga tebasobola kugumiikiriza kusoomooza ko balina okuyitamu okutuuka ku ntikko. So there is always room at the top. Ku ntikko eyo wali abantu batono nnyo abawangula. Abasinga tebawangula bambi. Abamu mu kugezaako okulwana baafa n'okufa ne tubaziika n'ebirooto byabwe nga tebawangudde. To become successful, replace the word if with when. To be successful, wuliriza, replace the word if with when. Ewali ekigambo if teekawo when. If I had rich friends, if I had rich relatives, if I went to school, if the president knew me, if that permanent secretary knew about my ability, if they could only listen to me, if I was not thin, if I was fat, if I was not young, if I was old, if I was related to Dan, if I was related to Sekka Bagenda, if I had an opportunity, if they could give me chance, if, gamba when, weebuuze when, kinaabeera when. Bwe wobeera ne when mutwe gwo olwana nnyo okulaba nga ekintu ekyo wanudde kituukirira. Replace the word if with when. When are you going to do it? Otugamba oli mu kwewaana weesuuta. Oli mu kwesuuta tubuuza kimu when ogenda kikola ddi. When olina okulwana okw'amaanyi kwenyigiddemu ne banno mugenda kukituukiriza ddi oba mubeera mu kwekwasa. If our people could be given chance, if our people could be allowed to talk, if we could talk. No, tewali agenda kukkiriza kwogera. Tewali. Nabo b'oyagala ogende eyo maybe obeera omukulembeze waabwe nabo balina abakubi b'enkokola abalungi tebagenda kukkiriza. Tebagenda kukkiriza. Ensi ekubuuza to become successful, replace if, the word if with when. Time is money. Time is money. Time is money. Obudde ze ssente. Obudde ze ssente. Obudde ze ssente. Obudde ze ssente. Lekera okumala obudde. A leader is the first person up in the morning and the last person up at night. He works while other people are sleeping. He works while other people are grumbling. He works while other people are complaining. He works while other people want to rest. He works while other people don't want to work. He works more than he's paid for. He works more than he's paid for. He knows that time is going to come when he will work less than he's paid for. Oye mukulembeze. Omukulembeze atulaga ekkubo, n'akwata ekkubo,
n'agenda n'atulaga be tulina okukola nga tutuuse nga tukozeseza eri ekkubo ye mukulembeze. Omukulembeze tawummula, omukulembeze teyeebaka, omuzadde tawummula, lekerawo tukaabirira. Nokangula ku ddoboozi olire ebigambo bino. Nali neekaabya tuli eyo Luuka, tuli mu lutalo lw'amaanyi, ndi mu kwekaabya mpulira nkooye. Munnange kyava ngamba bagenda nkubuulire sooka ojja wano. Nampita nankwata ku kibegabega naŋŋamba omuzadde tawummula. Era that's why omuntu bw'afa tugenda ku ntaana ye oba tugenda ku Facebook page ye oba ku Twitter ye netugamba RIP, ekitegeeza rest in peace. Tolinawo ogenda kuwummulira, tolinawo ogenda kuwummulira. Gezaako kugamba nkugambye oyina kulwana okuwangula. Today is always the most important productive day, the most productive day in a week, in your week. Today, this is the day. This is the day. Buli muntu alina essaawa, ffenna tulina essaawa 24. Tulina essaawa 24, mu ssaawa 24 mulimu abasabiriza, bamasiikini ku nguudo, mulimu abatalina bye basula, mulimu abavuga, mulimu abatambuza ebigere, mulimu abasomesa abaana amasomero ag'ebbeeyi, mulimu abatasomesa abaana, mulimu abatasobola kugula bitabo, mulimu abakera okulya amawolu, mulimu ababeera awo nga bageya abantu, mulimu abakozi, mulimu baminisita, mulimu BMP, mulimu abantu ba bulijjo, abasirikale bajjeno, ba private. Ffenna tulina essaawa 24, kirowoozeeko. Mu ssaawa 24 kikyokola. Munanga baddangobeera olunaku olwaleero. Essaawa 24 ogenda zikozesa otya olunaku olwaleero? Evidiyo eno oyinza okuba ogirabye kiro, oba ogirabye ku makya, oba oli mu ttuntu ogirabira mu ttuntu. Ne weebuuze ki ky'okoze olunaku olwaleero mu ssaawa 24 z'olina. Abatembeeyi ng'enkuba ekunte tonnya okufa obufi. Abamalirivu abanakivaamu bagende bakola ekiddako bagaggawale, tebe bagibeeramu ne bakuba ne baggweerako. Omusana guba gwaka, abatembeeyi abamalirivu omusana gubookya ne gubaggweerako, enfuufu ne batambula paka mu maviivi olw'okuba balina ekintu kye baagala. Abagayavu bali waka beebase, abagayavu bali waka beebase. Ngammaliriza. The thoughts you think today determine the results you see tomorrow. The thoughts you think today determine the results you see tomorrow. Mukama abankuumire, amannya ze bagenda, tusisinkane olundi mu episode endala. Mweraba.